Omulabizi w'ennamirembe kitaffe mu Katonda Moses Bbanja atongoza obusumba bw'e Kafumba n'abufuula Obusaabadinkoni nga bano bavudde mu Busaabadinkoni bw'e Nateete ng'emikolo giyindidde ku kkanisa St James Church of Uganda e Kavumba mu Wakiso. Bonna obw'e Kavumba era n'okulanga abantu abalina emyoyo egitafa Mukama eyeegulira omusaayi gw'eko omuwendo omungi ennyo. Obusaabadinkoni butongozeddwa onimu obusumba bw'e Nansana, Masuuliita, Kayunga, Kikandwa, Kisimbira wamu n'obulala. Akulembeddemu okubuulira enjira eriko omuwandiisi w'obulabirizi Reverend Canberra Nkityo yennyamidde olw'abantu abawakanya ebyamagero olwo bakkirize Yesu omulokozi balabye ebyenjawulo. Baabuuza Yesu kubanga sigenda kukuba kabaniro kalala kunakujaga Kodi abantu abalina okukkiriza kubanga balafa obulabi amagero. Kirungi ebyo birungi. Naye omwana bulabaza amagero okukkiriza Yesu. Mu biseera bino amakanisa gazimbidde amayitirivu balakobona bulabi ekyo nokuga nti Yesu yali alaba. Saabadinkoni asookedde ddala Yeveni Frederick Musisi Masengere wamu ne maama Immaculate Musisi bategeeza nga bagenda okutambulira ku mulamwa mu gye tuzimba era nti bakusoosowaza okubuulira enjiri naddala mu bavubuka. Tusaba Katonda atusobozese okutuukiriza bino wammanga bwa Saabadinkoni buno obw'e Kavumba essira erisooka obukulembeze n'okuzimba obusobozi. Tuteeseteese okuzimba Obusaabadinkoni buno omusingi omunywevu ogw'obukulembeze nga tuyita okussaawo enkola ku mitendera gyonna n'obuweereza obulungi. Musisi Masengera ayongeddeku n'agamba nti wakweyambisa ettaka okukulaakulanya Obusaabadinkoni omuli okuzimba amasomero n'ebirala bingi. Naye tukimanyi bulungi nti okulikuuma obulungi kitwetaagisa okulikozesa okusobola okwewala ababalisa limbirako. Omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Wakiso Betty Ethel Naluyima wanjagidde bannayuganda okusabira eggwanga lyabwe. Mwatulayo nga twogera ku lunaku bano olunaku luze mu kaseera nga bannakazadde b'eggwanga tukubibwa twongera okuba nga tuyisibwako batunzi twongera okuba nga ffe tutanunula kuweebwa kitiibwa ng'ekikoze obubi Uganda gye twasabira nti ebengeterera okuyita mu constitution ya Uganda eya 1995 naye olaba nti bintu bingi bizzeemu. Manyi nga twongera okuyimirira wano nga tufunye omugolo omupya ssebo yogayoga. Lujuma Nathan akinogaanyiza nti Obusaabadinkoni buno bwe busembeza obuweereza eri abantu oluva lw'okuggyibwa ku Nateete. Busembeza obuweereza eri abantu basobole okuba banguyirwa obuweereza Nateete banakuwala kati ate Kavumba kumpi n'abantu abalinaanye ekitundu bajja kwanguyira okujjamu wano obuweereza ate n'abaweereza okubatuukako gabe nga bapungibwa. Ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Nsimbi Kyekiwanuka asabye wabeewo okulambika empisa mu baana nga batandikira mu maka. Tuyigiriza abaana baffe empisa okuva mu famire. Ebizibu bye bagenda okusanga mu maaso bijja kubeera bitono ddala. N'olwekyo tugenda kukuwagira mu ngeri yonna esoboka. Nzikiriziganya ne MPT ensi yaffe yeetaaga okusabira gavumenti ekuuma eddembe n'abo abalimenya kwega ffenna twesabire Katonda atulage ffenga gavumenti kye tulina okukola n'engeri gye tulina okukikolamu n'abantu gavumenti beetwala nabe balage engeri gye balina okukola ki okulamu so that tubeerawo